Abalabe ba Zahara Toto abatamwagaliza ba enemies beke kaseera mugendeko mu mabala munyweyo ku kabia munyweyo ku champagne abalinamu abatalinaza kugula mwenge na kulya nyama oyinzo nkugenda ne bakulya amaloba ngamba nogabako ku kasola ko bwerere kubanga agantuse ko gagamba mbuno bamugobye ku mulimu akalimu ka TV tekakyaliwo oluvanyuma lwa Zahara okubeeranga ajja ku mulimu nga atamidde ne bamuwa official warning letters 3 era nga okumaliriza nga bambi omulimu mye era nga basooka kukola bintu bimu nga okumusala omusaala okuva ku milioni 6 paka ku milioni 2 naye era natakyusamu era okumaliriza nga bambi akalimu kaweddewo. Tumusabira mbuno agezegezeko her talents elsewhere because she's a talented woman. Ayina n'emirimu emirala gy'abadde ng'akola ndowooza ahostinga bwa DJ events yuyu asoma n'obwa pilot era kyemmanyi agenda kusigala nga atetenkanya mukama waffe amuyambe Zahara munnange omuze bwe kuzibira olya okyusa munonya kuddagala ery'omwenge bweri kubula noonya ekiku okimire oba mmwe bakwano ba Zahara Toto abandaba mukwate ekiku mukimusulire mu bbiya tajja kuddamu kunywa mwenge oba mukwate ekiku mukisule in any drinking nga tategedde oba any food akimekete tajja kuddamu kukola ki kunywa mwenge katusuubire nkuwadde eddagala n'ekikolo weebale ekyo nakyo nkimaze.